Oli ku mukutu ogwa Progen Media ate mwatu bbomu zo ezibadde zitegeddwa mu kibuga Kampala omuli ekifo ky'e Kabalagala kw'otadde ne Nabwerutu ate ye omukulu Gen. Museveni avuddeyo n'awa endowooza ye ku nsonga eno era bw'avuddeyo ne yeewaana n'akakasa bannayuganda nti omulaba ebikolwa ng'ebyo ng'olumanya abayeekera ba ADF tubalinnye ku nfeete. Gen. Museveni yakakasizza nga bwe baalumba ate mwattu ku booda ne batabukira bubi nnyo abayeekera ba ADF mu bibira ebya Congo era okumaliriza nga babafufuggaza yadde bakyayagalira ddala okuwamba enkambi zaabwe kubanga babeetoolodde mu buli kifo tebalina we bakyukira. So mu mbeera eyo tiwabulwa n'akakasa tikyova olaba nti batandise ate okuyita mu bantu baabwe abali mu ggwanga erya Uganda basobole okuba nga ate baddamu bafunze eggwanga olwa attention tugibaggyeko eri gye tutuuse ate mwattu tugizze mu ggwanga erya Uganda. So mukulu tiwabulwa n'agumye bannayuganda nti ezo bbomu temweraliikirira just bubadi baba abayeekera naye nga ensonga yonna security egiri under control. Endowooza owulidde tiwabula byabadde ayogera tetumanyi oba abadde agenda kwogera atya nga bbomu emaze okubaluka naye ezo statement ze zaakoze olunaku olwaleero. Progen Media.